Yes, Fayiro TV ujinkwaniza kade kaminga kusaba subscribe atompere video like. Police Eguddewo Fayiro ku musango gwa Kakooza Lawrence omulundi ogwokubiri. Jukira guno gwe mundi sigwa mundi ogusose nga bolengera ka post yako. Sigwa mundi ogusose nga police ya Uganda Eguddewo Fayiro ku musango gwa Kakooza Lawrence. Baguddewo Fayiro omulundi ogwokubiri. Jukira post eno bagitaddewo 3 hours ago. Njikoze screenshot ku page ya Bukede TV nga bolengera ka screenshot yako. Guno mundi gwakubiri nga bagulawo file empya. Jukira sawa zino alwe bitambatambula nga biraga ati namwantu tali mu ggwanga Uganda ati yazze mu ggwanga lya UK. Ati nikya police tekyagalako mawulire gonna gatambula nga gava ku CPS wali nga gakwatagana ku namwandu ono kubanga gasaasaana. Eri sawa zino kizibu nnyo okufuna amawulire agakwatagana ku kiki ekigenda maaso wali ku CPS webabadde batutte namwandu wa Kakooza Lawrence. Essaawa eno nga bwe mbagambye police Eguddewo Fayiro ku nfa y'omugenzi Lawrence Kakooza yavudde Bungereza n'akola embaga y'akawumbi. Guno mulimu gwakubiri nga bagulawo Fayiro nno. Guno gwakubiri eno second time nga bagulawo Fayiro ku musango Kakooza Lawrence. Nenga namwandu ye ebibye. Amawulire agabadde gatambula mabega kaawo nga galaga nti ali kuki ku CPS. Kyokka essaawa zino amawulire agatambula galaga nti ate namwandu yazze mu ggwanga lya UK. Kugamba essaawa zino ndowooza police ekigenda mu maaso police tekirina kutegeeka bulungi wabula gamazima. Kwa sawa zina amawulire agafa ku police tegakyatambula nnyo nga mabegako wali eri. Essaawa eno nenga bye bisaawa zino ebiriwo baguddewo Fayiro empya ku musango gwa Kakooza Lawrence. Nenga bye bigenda mu maaso essaawa zino nga kusaba subscribing ate ompere video kalaki nenga namwandu ono lwakuba ebifaananyi byabadde batambuza ku mitimbagano byali byadda biraga nti yazzeeyo e-UK n'akola pate byaka si bituufu ebyo bya pate. Ebifaananyi byali byadda byabadde batambuza ku social media naye nga gamazima namwandu ono gamazima essaawa zino tumanyi watuufu wawaali wa police. Essaawa zino ensonga zino ezigamba tekyagala ziteeka nnyo mu mawulire police tekyagala ziteeka nnyo mu mawulire mabegako wali zibadde zitambula mu mawulire naye kati essaawa zino tezikyalimu nnyo mu mawulire. Era nga kakati kano ka screenshot kekatambatambula essaawa zino akalaga nti police Eguddewo Fayiro eyokubiri ku nfa y'omugenzi Kakooza Lawrence eyava e Bungereza n'akola embaga ey'akawumbi. Police yeetaaga etegeere nti omusajja ono baatemula butemule oba yafa amazzi. Police kyeyagala okulabika nga etegeera. Fayiro yasooka gye basooka okugulawo eyo baagisazizzaamu kati bataddewo ndala. Oba yasooka yabadde kyate okugisazaamu ate okugulawo endala tewali amanyi. Naye nga famire y'omugenzi yo maama jjajja bonna baganda be bonna ab'eŋŋanda bonna baasaba poliisi efe okulaba nga ebaako kyekola omuntu waabwe afune obwenkanya. Baasaba poliisi ebeeko kyekola kyonna kuba bo bagamba bali bede okuteekamu ssente zonna ezeetaagisa okulabika nga omuntu waabwe afuna obwenkanya. Kakooza Lawrence okufuba okulaba nga afuna obwenkanya. Bagita Fayiro TV gisubscribe like nga comment section weriawo obubaka bondekere mu comment section yawo tugamba ojja kuba ofuna ebisinga. Subscribe onyigene kade atusigale nga onfollowing updates nja kuba nzikuwanga buli kiseera buli kade nja kuba nkusangako updates ezina vali buli kade sigala nga onfollowing ojja kuba ofuna ebisinga ate ebyomulembe like nga ate osigale nga ogyekumiddeko. Bagita Fayiro TV police Eguddewo Fayiro eyokubiri ku nfa y'omugenzi Kakooza Lawrence. Simusiye Fayiro esoose baasooka ne bagulawo Fayiro endala kati bazzeemu okugulawo Fayiro endala. Oba eri yasooka yabadde ki tewali amanyi naye nga screenshot eno njijje ku page ya Bukede TV nga boogirengerawo 3 hours ago kiraga nti baguddewo Fayiro endala ku musango gwa Kakooza Lawrence. Ensonga zino zo zikyatabuka naye nga Katonda ayambe afune obwenkanya.